woba oyagala kudefininga omuntu w'NRM alina okuba ali corrupt, practicing nepotism, babbi tebakyakwatibwa nansonyi, tebakyaswala boogera biswaza buswaza yesempijja ogambe nti abaganda nalabye omusajja nze nali ndowooza basaaga sempijja agabe mbwe abaganda musosola Katikkiro simanya abaganda mwegase ne faaza ne musosola ne sempijja oba olya mmere ki nomala n'otujeregambu n'emmotoka ebbiri solo zeegulira pu genda ebyo bigambe boozaala ayongera okuswaza abantu bano kakati abantu nga sempijja please shut up tojja tugamba natumanyira mbwa abalonze mu Buganda can you imagine sempijja mbwa abalonze mu Buganda balonze nga basosola mu mawanga ne dokita tugenda Kalungu tuve Kalungu tugende obwalo bonzi sibutegere je bangudde sempijja baye Kalungu noto bye bikoze bitya obwalo bwe tetumala biseera tosobola kungamba mu region ya Buganda ngeyakuwangudde mu Western katatao baba ogamba otya nti abaganda basosola teriyo bannadini basinga kuwagira President Museveni openly nga balokole nga basumba abalokole Bugembe wavaayo n'agenda wa pastor na wa president n'agamba nze mpagira President Museveni ekyo kiri democratic Faza wavaayo Kalungu n'agamba nze mpagira muzita ki Bobi Wine nalabye muzita coffee wache mwanye myufu Bobi Wine yayamba nyomba yo Bobi Wine yadde eyo simanye ruuka na ki clarifying nti nedda bannange Mbayo si yakoze eki abantu oyo mukasi singa kati yagudde ne kati Bobi Wine akuyambye okukoma watu omukube otandika okwogera ebyekisiru nti abaganda basosodde gwomanyi Bobi Wine gundi omanyi district yawangudde mu Busoga out of Bobi Wine mu Busoga region out of the 11 district yawangudde Museveni yawangudde kezo 3 1 2 3 katugambe n'abasoga basosodde lwaki temwesiba ku basoga temujja tumanyira na kumanyira bwakabaka bwa Buganda nga gwemba yogenda oyogere ku busoga bwammwe. Okay, mikwano jafana flash lecture na Uganda tukomye composer fe awamu n'omugezi gwe bayita Wisdom Kaye omwana w'omulalo omuye kabwati mbu ayanywa amata omutali mazzi soka beba zamwe bale kutwagala soka no basaba please kindly keep subscribing on our channel, subscribe on our channel ku YouTube, ku Facebook, ku Twitter na Instagram wonna gye tuli Kaye mwe bale kumwagala eranga nabategeeza nti buli mbere bawo mu ggwanga tufuba ekyetagisa Kaye ne tubeerako naye so kakati n'olw'ensonga eyo nakulwa tukomyo naye omwana omulalo atangazemu mu Uganda ekyakagwawo kati abamu temdawo nakutegeera nti Bobi Wine essaawa zino kooti ekkiriza amaje awamu ne police pambuke amakage tetumanyi Bobi agenda kuddamu kutambula mu kibuga oba agenda kusooka yebakemuko aterere muka alowooze ko kyazzaako yenga omuntu kofa ne tugamba katunonye omwana omulalo tusobole okulaba kiki ekimutambula mu ggwanga mwebale kwagala the flashlight channel mu Uganda people in diaspora in Africa namuso n'okutwaliza wamu wane mukwano gwa fa bali Ivory ba Ivory Coast bakikosa ba engineer bakola mu biroda bali mangudo ne bangamba waye Kaye omwana omulalo oyo musajja oyo mukulu nnyo tumwagala nnyo ne tugamba kalba muna tukona ko mujamuliza mwogere mukuko naye essaawa zino Kaye tuli naye wano Bobi Wine abasekala bakiriza bamuje bave makaga kyabadde bayina okukola ogamba otakaye ndi wano onyumye nkola base kyantera kati ebintu byebyo bintu bya designer nga nayo bobiraba tuli mu struggle naye struggle tetugana kuzaala tetugana kwambala ko bulungi tetugana lwakubanga kati nze obulamu bwange bwafuuka expensive lero osulako wano lino osulako wali bayinza okukukima busula mukafaka ate kati mu Uganda olowooza bameka aboogera byenjogera kati olina ku musajja agamba ekintu kikuba lobodobo style let me tell you nze munna Uganda nze kayagala President Museveni ebyaddala lwansonga mbuulira ensobi ye bali bonna bali abasente byamanyi wagana okukyusa ate nze ndibeerayo mu ntaano ba mugeyeena gyali baali wabuli bagenze mu simanya muggulu kozi ogenda muggulu
wogera muguru either mugeye no ba mugu one of the two tosasigala mu banga no tosobola okujja kubasolo anti kati osolo nyiza katonda nasooka kusubamu akando yawo mu bbanga jeje emizimo egitusumbwa kati bwe mugamba ebintu n'agaana mukama solo musiba akando ya mu bbanga yes ebintu byangu nnyo n'agaana kati bitugenda okwogerako kati nze President Museveni ebyaddala ngenza wali okulonda nduddaawo okulonda gundi ani banabero sifiri neba bangambye abana ekintu nze omanyi wezi ne bajja buli omwesimu kale wisdom anatwaka wisdom azizo manyi no wisdom sajja wa Museveni otegedde kubanga sikikweka kyekyaddala ate nga naye nyini akimanyi President Museveni akimanyi nti tampanga ku sente tansasula naye byaddala naye tekingana ate mbuwadde nkwagala ate nfuuke kidoli woba kitange nga gwanzaala notandika okukola ebyekisiru gwakwata abawala ku kyalo gwabbe obubuzi mbw ate nziraawo nga sigambako mbulwakwa oli kitange nedda sisobola kukkiriza ligasi ya President Museveni ebeeremu okubba maama ebeeremu aboogera ebitakwatagana ebyekisiru nga nze nsirise Kaye Wisdom tabani w'omulaalo omubwati yakulira ku mata omutali mazzi yakulira ne ku seriraka ondeetere bana basiru abaali bawunye obusa bw'ente inze Wisdom oletono sempijja ali mukwogera mbwe emmotoka bbiri nsobola okwegulira emmotoka ebbiri let me tell you totubuulira gasiya bw'oba ali osobola okwegulira emmotoka ebbiri kyekyakuleeta ku bout paper ojja kunjogeza gwe ebintu naye sinnatandika nyina ekintu kyenjaga kugamba gwe sebo doctor ne producer bwe tuba twogera wano tu emphasizing nti kati tusobola okuba eno flash channel nga luwe yagikola mu team nti fans of flash channel abaana bagezi bali eyo bagambe bannange enamba z'essimu za flash channel ziri oku togenda musimanyi team flash channel simanyi team bitya no abaana bagezi bawali wano bw'oba onoonya Wisdom Kaye Facebook account yange eriko Wisdom Kaye oba page Kaye Wisdom bw'ogenda bw'otojja kusanka enamba esembyayo 39 n'okubira omuntu mbuuze soko ondage bw'oti video n'abaana bandaze wali gundi yandeetedde n'oyo mwana ono tamalego tugenda okugira yange Wisdom omanyi nti waliwo abagezi bali bakola group mbu twayogera ku kintu simanyi kyali kyaki nga twogera ku bino ebyeruweru nga bali eri sebo basonda sente sakutaasa bannange Dr. Kaye asobola okwogera ku ebyo abalala naye bana Uganda gye bali abali genuine nga bo obubbi babutadde ku another level ate abantu bana Uganda okutwagala bambi ne basonda no that is my Facebook account Wisdom Kaye that's Facebook account kuliko enamba esembeyo 39 ogenda mu more info oba mu page Kaye Wisdom enamba kweri esembeyo 39 ate okuba ku video mugambe soko ndage Kaye Wisdom kati having said that let me tell you doctor kiri kansooke nkimalirize abantu nga sempijja temuyina kye mutugamba bw'oba omanyi nti nno wali wakabi mb'oli wakabi mbuno waliwo sempijja kyeyogedde sempijja uno yabadde minisita wa agriculture akyali minisita wa agriculture si ono wenzige owenupu yamubya akalulu olaba panchi ziri zetwakuba zino owenupu yatuuse ku sempijja gwe let me tell you ne byabakama newe yabadde mu ring n'agezaako omanye empiki za byabakama bamubuuza byosoma bijjawa tinange simanyi kana akalulu ngenda kutuuka ku kya Bob Wine nkubuulire lwaki mpagira Bob Wine okugendako mu kooti ayongera okuswaza abantu bano kakati abantu nga sempijja please shut up tojja tugamba na tumanyira mbwa abalonze mu Buganda can you imagine sempijja mbwa abalonze mu Buganda balonze nga basosola mu mawanga ne doctor tugenda Kalungu tuve Kalungu tugende obwalo bonzi sibutegere je bangudde sempijja baye Kalungu noto bye bikoze bitya obwalo bwe tetumala biseera tosobola kungamba mu region ya Buganda ngeyakuwangudde mu Western katatawo baba ogamba otya nti abaganda basosola akuwangudde mu Western ate ogamba mbu abaganda basosola let me tell you n'ekintu ekirala gwe doctor gwokimanyi nti nva mu church za Pentecostal church gwokimanyi nti nno ndi mulokole teriyo bannaddiini basinga kuwagira President Museveni openly nga balokole nga basumba abalokole Bugembe wavaayo n'agenda wa pastor wa president n'agamba nze mpagira President Museveni ekyo kiri democratic Faza wavaayo
Kalungu n'agamba nze mpagira muzita ki Bobi Wine nalabye muzita coffee wache mwanye myufu twagambye bwe tuteka nkikudiremu kofe twakireta twagamba kyemwina okukola mwina okufuna emmwanyi eziri quality munoge mwanyi emmyufu ezo ziba zengedde eza yellow zibamu ekiwuka wakati awo eza green ziba mwanyi nto koba father ne bagamba mwina mugende mununde mwanyi naye era kyekituufu kubanga omanya abantu abamu tebategere abantu abagezi olaba ku explanation eyo gye mwaleeta ekituufu emmwanyi etegerekeka gyofunamu ssente n'ogyanika bulungi ku matundubaali ze emmwanyi emmyufu everyone knows ziba zengedde kyova olaba nti nagamba waliyo era aba movement nga nabo bennyini tebeeronda nga bamanyi bafu balonda bannuupu yes wali aba movement abajira mu kyenvu nga atuuka wali naga naye bannanga amazima gali bwe gati sisobola nange kweronda okumanya sisobola kubanga ndi mufu nalonda nupu. I'm telling you this. Sempijja wano era nagamba luli nti NRM definition yayo is corruption, nepotism, embezzlement yebireula bimale ebyo woba oyagala okumanya omuntu we NRM ekidefining omuntu we NRM producer oyo ebaga producer afaanana atyo musajja mweru handsome munenene nasinga wisdom olaba we are talking about the futures kati futures ezi defining NRM nete baba bonna kujja ko president Museveni ndowooza no ati kakati nze simanyi nze kyovola nagamba nze siwagira NRM mpagira president Museveni ogwo kubanga tusobola kuwagira ekintu kyolabira dda nti abantu boogera ebitakwatagana woba oyagala kudefininga omuntu we NRM ayina okuba ali corrupt practicing a nepotism babbi tebakyakwatibwa nansonyi tebakyaswala boogera biswaza buswaza ye Sempijja ogambe nti abaganda nalabye omusajja nze nali ndowooza basaaga Sempijja agambye mbwe abaganda musosola Katikkiro simanya abaganda mwegase ne faaza ne musosola ne Sempijja oba olya mmere ki nomala n'otujeregambu n'emmotoka ebbiri solo zeegulira genda ebyo bigambe bozaala oba osolo zeegulira lwaki wazze ku ballot paper oba abaganda basosola lwaki baleseewo gwe omuganda ennyo ne balonda Katabaalo Omunyarwanda tomutumanyirira namwe mutu kankule dokita wano kankidde namwe mmwe bantu mmwe buli gwolaba omuntu ayogera ku busosoze Buganda kankiddemu abaganda tebasosola abantu the first people okusosola ba western I know manyo obuvo bwaffe basosola nawe sosola no nagamba doctor omu western azalidde mu Buganda nakulidde mu Buganda banjawulo n'aba western beeri just I know nemba mwagala mwekebere mwe musinga okugamba nti no muli balokole nnyo mwekebere oba temuli basosoze mwekebere mbalaba mwenna mugamba fe Yesu haleluya simanyi muyimba mutya praise the Lord naye ng'obusosoze bubatambulirako bubawunyako bwe muti bubawunyako mu praise the Lord oba Lord kyoyo oyo Lord wa lubale Sempijja n'abakufaanana we mugamba nti Buganda ti abaganda basosola mwe abasosoza abasooka gwe tugenda nakukebera DNA mwe basosoza temwesiba ku baganda nti basosola abaganda balonze bye baagala kubanga obadde minister wa agriculture wano tugula ebintu ebifo ebyokulima ebifu kiki wali okoze eddagala ly'ente wano gwe simanyi oba muli balunzi bajjajja bange eddagala ly'ente baligula Rwanda eddagala ly'ente nenga Sempijja ali minister wa agriculture gwe minister wa agriculture kati tukolere ki gwe minister wa agriculture importinga bifu biri wano kati kiki tukolera what are you helping us eddagala ly'ente bajjajja bange baligula Rwanda what are you helping us gwe what are you helping us to Sempijja n'abakufaanana wogamba bafaaza nti no bawagidde mwanye myufu balyose noonya n'abafaaza nze nagende wa Sseggona ne muwente ne mwa kakati noonya faaza oyo yenna yawagidde nuupu ngenda mugulira enkota y'ettooke mugulira enkoko nga 3 awuta ku supu yes kuba temujja no Sempijja akimanyi yali kasoro yagamba abafaaza waani eyo n'amugamba nti nyina obuyinza nja kusiba okigambe kasoro kyaki ebyo mubigamba nga bapasa babalokole be mumanyira
Otabuseka. Anti kakati bamanyidde bano pastor anti umanye pastor babalokole. Oli alokuka tudde nchana afuka pastor. They don't go to any theological school, any school of ministry, but andigagamba. Katonda yampise tola bono pastor yavayo n'agamba bebe cool. Anti ne bebe cool gwe yagamba is a bebe fool. He cannot even analyze kyomugambi. Mbomanyi bebe cool, emabega waliwo kusasira, side eno waliyo big eye, simanye no waliyo ebyekisiru. Mbukatonda akulonzo ina big eye. Eno waliyo kusasira. Why didn't you marry that kusasira? Oba kusasira yali wakabi nnyo. Otegedde kyenkugamba. Tulira seba. Ekyokubiri nalabye Mbayo ng'olumba abaga nawo Mbayo kankubule. Mbayo mutegedde we mukazi. Tegeza abatulaba Mbayo ali minister for president. Yakwasaganya ebintu. Gwamanyi nti Mbayo yali agenda kugwa. Teba kuba Bob Wine kuddaluuka. Let me tell you, the first time Mbayo yavaayo ng'afiiriddwa omwana, first time Bob Wine baamukwata n'aveeruuka n'ajja abantu banene beekyukira Mbayo. Actually Bob Wine yayamba nnyo Mbayo. Bob Wine we yadde eyo simanye luuka n'akiclarifying nti nedda bannange Mbayo si yakoze eki abantu oyo mukazi singa kati yagudde ne kati Bob Wine akuyambye okukoma watu omukube otandika okwogera ebyekisiru nti abaganda basosodde. Gwomanyi Bob Wine gundi omanyi district zeyawangudde mu Busoga out of Bob Wine mu Busoga region out of the 11 district yawangudde 7 yawangudde kezo 3 1 2 3 katugambe n'abasoga basosodde lwaki temwesiba ku basoga temujja tumanyira na kumanyira bwakabaka bwa Buganda nga gwe Mbayo genda oyogere ku busoga bwammwe temujja kutumanyira abantu balonze ebiriyo gwe Mbayo mu kifo ky'okulumba amawanga soko buuza lwaki abasoga balonze Bob Wine kubanga Mbayo nabadde musubira wavaayo agambe bannange lwaki abasoga okay singa yatugambye nti abasoga basosodde mawanga ne balonda Bob Wine ne balekawo President 7 nani badde nkiwulira ne omanyi weezi okumanyira abaganda tabaganda muli basosoze mwalonze Bob Wine ne muleka President 7 simanyi ne mukosa amawanga gwe Mbayo totumanyira omuntu yekka gwe manya ava mu Busoga pastor muwanguzi pastor ye yavayo okuwagira Nuupu bonna abasigadde ya pastor babalokole bonna bavayo open ne bawagira President 7 kati ebyo byekisiru mulekerawo okumanyira abantu okumanya bajja bawangula nnyo kyovola 2026 ategenda kulwa mugenda ono omwana agenda obadda mu zino oyo mwana agenda okukuba zino emmome wait oyo Bob Wine n'amala afuna helicopter ezo emu-bbiri anti akitegedde nti munoonyeza ku ttaka ezi zimumala kafuneza omubbanga helicopter ezo 2 hatajja zifuna Bannayuganda bajja musondera ssente Mbayo lwaki Mbayo tonnyonnyola President 7 kyekyamuviiriddeko funa okuwangula district 3 ziri emmeka 8 ne zitamuwa lwaki mwesiba ku baganda buli ayagala okumera amanyi amanyira abaganda buli atanaaba bitundu byakyama amanyira abaganda muddeeyo munaabe ebitundu byammwe ebyekyama nga temunakulumba bwakabaka bwa Buganda lwaki bapasita babalokole ababawagira opende tebabagambako temubagambako mulekerawo okumanyira ffe Buganda yetukuzizza Buganda yetutaddemu empisa Buganda yetutuusizza wano okwogerako mu bantu temujja kumanyira bwakabaka bwa Buganda mba temulina byakola genda mu zi ofiisi zo labirira president wo ne famire yo muve ku bwakabaka bwa Buganda actually for your information Mbayo obwakabaka bwa Buganda bwakola nnyo oyo president Gowana n'okubeerawo neno government more like 1 million times 1 million better than you komanya bwakabaka bwa Buganda obulubwe buleeta wano otegedde hey kakati gwe simanyi okimanyi nti ekamuli bawadde Bob Wine nnyo bamuwadde n'amaanyi ekamuli bawadde Bob Wine naye kati kubwe mupine bawa Kadaga. Do you know why? Kadaga let me explain this. Kadaga yesimbawo ku bwa Seeke ng'olina okunoonya akalu mu Uganda yonna osegedde ng'abantu bonna aba opposition n'abeNRM bakkiriza nti Kadaga yasinga gwe tutambula nko ne Kadaga twatambula e Bulaaya oyo Kadaga natya Kadaga omanyi nti bamwaniriza nga president omanyi respect gye bawa oyo mukazi oyo Kadaga wamaanyi bano bonna baminista bewanira eno oyo Kadaga ayingira eggwanga bannamawulire ne bategeera nti Kadaga azze nga olaba wano tukyaze omukulembeze Kadaga ayingira eggwanga bannamawulire b'ensi eyo ne bajja yo Kadaga yali anoonya akalu ka Seeke mu Uganda
region zonna nga alina okunoonya from north east west ne central yawangula region zonna omanyi gy'atawangula western region era ne tuswala because tetumanyi kukuza abakulembeze baffe kati okaddaga omulaba twandibadde NRM mukwata bulungi because the next yandibadde mu line y'aba next leaders oba presidency one ndaba bana NRM bekwaza chama cha mapinduzi ngafunjiza emyaka akaga nalyo boyo Mbayo ngaddamu Ameria goddamu muveeko tomanya Ameria kyakoledde NRM Ameria wavayo n'agamba bannanga okulwawo kwe kutukubye omanyi kyategeeza kati ono Mbayo yavudde n'agamba ani Simbayo ono mwogezi ono twejala wa NRM simanyi yani ono yagwa ku accident omukyala yavudde n'agamba bayani oyo muganda oyo yavudde n'agamba sha waba Ameria agamba mbutuluddewo mbu no omukazi yagwa ku accident ye national treasurer wa NRM si Lumumba oli general secretary ye mu Lumumba ngamba national treasurer yavuddeyo n'agamba oyo mukyala nti waba Ameria agamba nti tuluddewo ate chama cha mapinduzi efuze emyaka enkaaga ibatnago oba lwakwanga mwakopanga bukopinga musome makerere no nedda bano kwekyo eri cha mapinduzi eri mu Tanzania eno Uganda tuve kwako mayi baleta nnyo obuntu obubewolereza nga we nalabyo no mwogezi wako ngaga mu Washington nga wali amaje emitwalo ebiri lwaki nga wana amaje tegaba there are two scenarios which are so totally different chama cha mapinduzi jagezake emyaka nkaaga ebadde ekyusa ba leaders nga abantu balaba nti ono agenze onazze nenga kibina kye kimu nenga ekyusa ki kakati ate gwe tosobola gamba mbw ate tufaanagana ne chama cha mapinduzi ati mwakopanga bukopya ebibuuze makerere no reasoning ababogerera obulungi bemugoba kakati mwe tubakolere ki otegedde kyengamba buli muntu yenna addamu okwogera kye bayita ku Buganda addamu okwogera ku bukatuliki kwegamba olina n'ebizibu genda oddeyo ku refresher course e Makerere oba anywhere go to Mautek Business School ku refresher course of management and public relations olweko oyogere mu bantu otherwise genda wetereze from the head to private parts to your legs otegedde buli minister yenna ayogera abatamanyi byayogera buli muntu yenna ayogera nti no Abaganda basosodde Mbayo ddayo kebera abasoga gwe kankubuulire gwe toli mulimi tosobola kulima bikajjo byo ne bagamba tosobola bitunda Kenya olina bikuza wisdom yekka ate nga wisdom yasalawo ebbeeyi gyabigula nibano Mbayo bategera ekiri mu ggwanga nze simanyina singa oba President Museveni akolamu oba yali gundi yali kabaka oba Philippe owe France oba yali ani nga yekweka bwati najja mu bantu no minister chikola kono minister of health yavako yagenda ke mulaunga ataddeko ka yes abamukuba ababbi beddagala bano mutegedde esala oba opendo bakuboyo bamukuba kubanga yali abagwira mu ddiro yagenda ekiruddu ngera yebise mama akulembera eddwaliro yatwala minister nga kaguddeyo can you imagine kyovola banze mpagira ebyannaddula ebyagamba kyereka obwavu bwa wano buli mu Buganda kigenderere nkubulira ati katukole tutya minister yajja ekiruddu bwati bamutwala kaguddeyo akulembera eddwaliro ngate minister asobola okugobawo akulembera eddwaliro nkubulidde kakati waba minister nga asobola okwekweka najja nga naye tasobola kugoba akulembera eddwaliro eryo na approachualing eddagala eryo nga tasobola bagoba kitegeeza you are useless bakuba sala opendi ne bamukuba nga tata bawo yakima bawo embuku kisaawe ne batamukebera covid omukazi najja mu parliament najja n'empapula n'agamba zizino nga naye baagala mujjengo manye kimukubya kugenda mu malwaliro kubanoonyerezako naddagala lyebabba ekyonoonya President Museveni butaba na maanyi gakwata ku babbi ba wano basalako mitwe ekyo bola bajjaka abannyo ojja kwogera ebyoyogera nga nange nkugambako bw'otobiwuliriza that's your problem because my primary job to you is to tell you what's happening kati bw'oba tobiwulidde nze nkole ntya naye asobola okukwata omuntu omu n'amusalako omutwe ku station anti asobola okuba ng'agenda musalako omutwe ne bamugamba nti oyo mwana wa kojjaawo kyekizibu kye tulina bamugambira ogenda kusala omwana oyo kaziniwo kubulidde bino ebintu kati batandise kubayo open be batandise okwogera ku nepotism ne tribalism katubije kubanga kakati abayo approach ongamba otya nti nno
National Drug Authority buli mwaka eyo kyeddagala bwe lifisseewo ne lifa naye nga ewaffe empigi emulago teri ddagala ebutambala teri naye tetuwulirayo malwaliro malala ayo gali waabwe gakaaba ddagala palala papa kati ebyo byenkugamba nti wadde Nadduli ayogera ebimu ebintu bitakwatagana naye ate anti bagamba mbu tebikwatagana naye ate ayogera ebitakwatagana yabapyaka omanyi nti oyo mutabani wa Nadduli yabadde alina okulya bayidawe oyo mutabani wa Nadduli yabadde alina okulya naye problem yazze ng'abantu baga oyo mutabani wa Nadduli era nze saagala gwemu maanyi emyaka ena tegiri wala ate Katonda n'amala amuyamba n'asooka jjabuzaako ku Bobi Wine aba yamaze ddofuuka era enkya tuli naye ku mpoza yes omuleetanga era nzinja mugamba if we cannot lose nga Luwero triangle abantu abali articulate nga Nadduli ne mutabani wa Nadduli naye abantu bawano bafiisa nnyo abantu ava mu region endala kyovala abajerega Nadduli yabaleeta mu buyinza kale omujerega butamanya luzungu mwe abaali balumanya empapula zammwe ziruwa babuuze siruwa yenno Nadduli yatulaga nalaba gwagamba nti wasoma naye Nadduli yatulako mu kirasi naawe teyatuula mu kirasi bo batulage bazituuliramuwa evidence njirina kogirina bo batulage bazituuliramuwa bajerega bujerezi bantu bijja vayo mweyanike bwe muti kiringa kaniwe nakuba kano kamabirizi butu mpaggwa akaita akatazalibwe mwe family yaba mabirizi Bobi Wine yasoma empapula kati we yazireeta the next question was ono nkunyingi najja n'agamba okay nange nsaba kuzammwe twaswala oluswala tezaava naye wadde n'olu twaswala nga tuli bwe tuti bannange byabakama n'ayingira mu office n'afulumirako mu ddirisa tunoonya empapula zaabula naye nga gwokimanyi public office kasito oyingira public office ne waaba mulimi najja ng'ayagala mpapula zo etteeka liri nti olina zimulaga mwayogedde ku busosoze mugenda kweswaza wano nagamba nti mu Buganda w'osobola okusanga ng'olina wano ennyumba nga neibawo mukyoli eno mulugwala eno mulango ono munyarwanda yeyo Buganda jangu ewaffe olabe era osangayo ahebwa osangayo manya kikeekyo byebyo naye okumanya bano abantu tebakyaswala baswaza buswaza ne kye bakola tebakiraba balaba byabalala. Let me tell you and I conclude on this. Bwe munaatandika olutalo lwa tribalism nepotism mugenda swala mwekate bannayuganda bagenda tandika bakuba nga tuna kuva composer okimanyi omukyalo gwe bayita oyo Mbayo omanyi nabaddeko no guest omu nekimubuuzaamu okimanyi nti abantu abo naddala nga mukyalo oyo Mbayo waliwo okwogera out of context ekituufu okimanyi nengo oyogera kakati omanye engeri gye bakubye ba minister kati waliwo abatandise okwogera ennyo okulaga nti weebali kati oyo asobola okusanga ng'alina ekifo ky'abaza ekirala ng'anoonya kifo anti bali bonna babakubye n'atamanya nti nno abaana abo bambigirwa basobola okugenda mu kkooti kubanga ne bemupiwe twayisiza mu bugo ng'oggyeko Kadaaga nono omulala princess ani ono omukyala yali awakanya Kadaaga ono minister w'ettaka state minister w'ettaka asiye n'abatanzi baminister abasinga ebusoga nabo bayitidde era ojja balaba mu kkooti kakati nga kyaliko kyemagala okutegeeza kiribe kinti omukyalo ono madamu Mbayo baba yasomako ng'alina history mukiro kyengezako okuleeta nti yamanyidde nnyo banaddiini omanyi kintu kyosabangayo okumanyira yeyo ddiini omanyi lwaki bamanyira banaddiini bamanyidde bapasita babalokole engeri gye bajja babaleebeeta balowooza nti nno buli munaddiini alinga pasita wabalokole asabiriza kati engeri gyali minisita wa presidents alaba nnyo bapasita babalokole nga bazze omusabiriza bazze omugamba appointment na bitya kanaalowooza engeri gyamanyira bapasita abo nti ne bano bafaaza ba bishop bwe batyo mama Mbayo kankubuulire saba bapasita babakuleebeeta basabe ebbaluwa zaabwe ezibafuula bwa pasita theological ask them their theological papers
99% they don't have. Bawoza chimu kama yatuita. Kugaye mva Pentecostal church. Mva Pentecostal church. Kati Mbayo amanyidde engeri gye bamanyiramu abo ba pastor aba basinga. Halowooza ne Mbayo kankubulire, let me educate you. Catholic Church nga olaba Buganda Kingdom yakola kinene nnyo okujja kwa mukama wo wano okuba n'obukulembeze wano. It was Cardinal Subuga ye yabawanga emmere ye yabakwekanga mu bigo. Gwe Mbayo genda mpola n'abakufaanana. Mbayo don't even bw'oba olumba by'olumba lumba mpola Catholic Church kubanga ekyabanja government yo. Gwe manyi Cardinal Subuga bye bayitamu. Omanyi be babalisa golowooza nti no Lubaga we mugi waako ne muwayo bafaza muba mbasasudde. Mbayo awotudde tewandituddewo if it wasn't the Catholic Church and Buganda region. Otegere kye mugamba. Ofisi ateri mu Kampala muno. Ati kye mugamba. Bw'oba ate ekirala bafaza okubayoze bana abantu banneewunyisa n'okunneewunyisa. Tewaliyo official communication eva mu Lubaga oba bitya Lubaga as a whole. Nti bana tusazeewo nga church tuwagire no official ebbaluwa bagitulage. But by individual abategeera n'agamba wano Kasoro yatuvuma. Yo baba wagira, what is the problem nga mu abasumba baba lokole baba wagira. Tandika kono why so you simanyana. Opende. No bonabo no waba bujingo oyo. Baba gira President Museveni. Bonna kakande bani bannange. Izo kimanyi mpagira President Museveni. Ne ate sola kola bya kisiru. Lwaki toyagala kuleka bannaddiini bawagire gwe baagala nga gwe ina bannaddiini openne abasonda ne ssente abagamba n'ebibiina byabwe okuwagira President Museveni. Gwe yomanye kiba mu kanisa z'abalokole. Nze kanisa z'abalokole ba pastor bayita abagoberezi baabwe. Ne batandika obbabulyanga Mukama wagambye nga we yabasindika Pastor Museveni. Actually muita na Pastor Museveni. Kubanga kati oli ayimirira kati nkugambye mbeera mu makanisa gaffe openire. N'ayogera ebigambo nga we yabadde ne Katonda eggulo Katonda n'amugamba nti omuntu gwe tulina okwewa Pastor Museveni. Naye let me tell you, the time has come when Ugandans are going to vote basing on values and character. More so, principles. Those values values zenali ezagireta zo zigenda zigwawo tukkirize oli mwagazi wa President Museveni naye the truth is values zigenda zigwawo Mukulu Kaye otegede kye mugamba Mbayo nga tonnalumba ate Mbayo wegendereze toddamu na kwogera ku Buganda Kingdom because you don't have a moral authority to talk about Buganda Kingdom. Buganda Kingdom tejjanko mu office yonge kusabiriza genda mbali bakimeze bali be mwafuula bakabaka bawano simanya bakabaka bobo omanyira Buganda Kingdom jesonyiwe tejjanga tolabanko katikiro oba kabaka ngaze mu office ya president tiasaba appointment yoba ya president waba yagala kabaka akuba simu nakola appointment tobola agikubako okumala emyaka ejo nga tebagikwata kati gwemba Buganda Kingdom can be there without the central government. Kale so buli muntu yenna wetulaba ne tuddamu nga mwogera kya tribalism fenga abagala abadefendinga legacy ya President Museveni fenga abaana abakuziddwa Kingdom ya Buganda tetujja kikkiriza tujja bakuba ola Bobi Wine nga yabakubye tujja atefe bakuba kickboxing mujja kikwako raba daba style kati oyo Mbayo kati Bobi Wine asola mulya buli bunyama oyo Mbayo Bobi Wine ali abakibuule ali abakasoro ali abakibule ne sefusiye ngoleto nomba yakulira ku gundi yakulira ku bachita batya tuvekao echo n'olwensonga emikono gyaffe abali ku mukutu the flashlight channel. So let them not bring tribalism. We baba bakubye tulindeko katugenda kwogera ku Bobi Wine tulindeko tunyonyole diara forms n'obulu naki ebyo tuba tuwogerako nga tunayogera na birala kwasinga mukiriza Bobi Wine okuvaayo tujja na kusanga neeruuka tewawangudde nayo kati n'olwensonga eyo mutukize the first episode ey'olwaleero tugenda kukoma wano olunaku olwaleero nawe tubaagala nnyo mikono gyaffe mwenna abatuberedde mu buli mbeera yonna kati n'olwensonga eyo mikono gyaffe katumulemu katukomewo baproducer tubatumidde Kabanda Hood mukwano gotaliyo Shamimu olwaleero agenze kuyiga mawulire eyo
aliwa Bobi Wine agenza mubuzaako kiki kyetuzaako bannaye abapoliisi munkubira Shamimu tiya gas omanyi mumanyira nnyo temunkubira tiya gas n'abalabi baffe baccane eno mwebale nnyo kwagala Shamimu producer ne mutamwagala nnyo ne mwebale kutwagalya muwala waffe oyo kubanga alimu enteeze nga 2 ate 10 mpera abatukumire